ofuleka gwirawo wewangulira omudiri gw'ensimbi mu kazanyo sabula bingo wano ku Chabasa buli lunaku beera namukisa n'awangula ensimbi mu sabula bingo wakati mu programu za CBS emisana n'ekiro gweteekako 2000 zokka ezinankuyingiza mu kazanyo sabula bingo ku Chabasa fama onyiga kamunyenye 238 kamunyenye 5 kadaala olwoyingizeemu piniyo oweereze awo kiba kiwedde tofa bwavu sabula bingo wano ku Chabasa fama Africa munsi gye bayita Burkina Faso gye bayitanga Upper Volta. Yes, gye bayitanga Upper Volta kati bagiyita Burkina Faso. Thomas Sankara yakyusa erinnya eryo. Eriyo omukulembeze kati omukulembeze omupya gwe bayita President Ibrahim Traoré bw'ogenda ku mutimbagano kati kumpi omusanga wonna amawulire wonna waali Ibrahim Traoré bamutunulira ng'omununuzi wa Africa. Etutumulira erya Ibrahim Traoré livudde ku ki? Kyoyogedde era abantu okumala ebbanga badde bambuuza kituyogera ku Traoré twagala otubulire ku Traoré kubanga ku mutimbagano osangako ebintu bingi nnyo ebikwatagana ku Traoré ne tulowooza nti oba byabulimba kituufu bingi si bituufu ebituufu kwebiri ebitali bituufu bingi nnyo era abamu bamuyise bwogobera hashtag zeziri ku mutimbagano abamu bamuyise Africa's Messiah nomita the people's captain kati olutalo lweyagula ku Bufalansa bala ne babeera ne kampeni gye bayita France must fall kwaga buli bamu bamuyise kye baagala naye ebintu biwerako okusokera ddala ye yaani ono Ibrahim Traoré wa myaka ki ajja atya Ibrahim Traoré obuyinza abuwamba 2022 ku myaka 34 olwaliro wa myaka 37 egy'obukulu ye president olwaliro asingayo obuto mu nsi yonna munsi yonna yawambira ku myaka gye egimu ne Thomas Sankara gye yakwatirako obuyinza kubanga ekifaananyi kyagezako okuzimba olwaleero e Burkina Faso ne mu Africa yonna nti Thomas Sankara owaleero era abala bamuyita Thomas Sankara ow'ekiseera kino yeetaba ojjukira awamba mukama we Lieutenant Colonel Damiba yali awambye gavumenti akaseera katono emabega naye ng'ono y'omu ku bakapiteeni abaamuyambako mu kaseera mpawe kaaga 2022 abagwako ate Captain Traoré ne yeefuulira Damiba naye n'amuvuunika bonna ensonga ze bawa okuvuunika okusinga bateekawo ensonga ya butali butebenkevu jjukira amawanga ago gonna agali awo mu ddungu lya Sahara balina ekizibu ky'abannalukalala amawanga ago Mali, Niger, Chad n'awalala kati Damiba bwe yali awamba mukama we y'ensonga gye yasoosowaza nti alemeddwa okuwa abajaasi ebyetaagisa kulwanyisa bannalukalala n'akwata mu ntebe n'ekimulema noono bwe yali awamba y'ensonga gye yawa so 2022 ajja mu buyinza nga wamba mukama we Lieutenant Colonel Damiba ensonga enkulu gye yasinga okuwa ya butali butebenkevu na Colonel Damiba kulemwa okukwata bulungi nsonga eyo okuva olwo okutuusa olwaleero yeekuumidde mawulire munene okusinga banne bwe bawamba obuyinza mu kitundu ekyo kubanga bamukwata mundu myaka gye nesatu abawambye obuyinza mu East Africa ne mu Central Africa bangi oyina General Oligui Nguema e Gabon oyina Assimi Goïta e Mali oyina General Chiani okuva Niger oyina generali yawamba nga kitaawa amaze okuttibwa mu lutalo e Chad so mu kitundu ako Kano Dumbuya Guinea n'abalala naye mu mikutu gy'amawulire abasituseeko olw'ensonga eziwerako ekisooka ekifaananyi akikola mu bugenderevu bw'ayagala okulabika e Burkina Faso ne wabweru ku mutimbagano n'olwekyo akiteekamu ensimbi mu bugenderevu nga ekifaananyi kye kirina okuba nga kikulu ng'era kiteeketeeke n'ekirala ne kiba ne mu ndabika gy'alabikamu twakimuna nti ye buli w'alabika ayina kubeera mu byambalo ebijjuvu si eby'emikolo wabula eby'omu lutalo nga ne pisito ye emuliko wano oba ali luddawa tagita kakati ekyo kirina abantu bekiwa essuubi abalowooza nti oba demokolasiya mu Africa
tayambye naga nti butufuna abantu abafaanana nga Traore oba olya wandisingako kakati ekirala ekimuzeza amawulire ekisembyeyo ye muduumizi w'amagye ga America ku ssemazinga wa Africa General Mike Langley ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi oguwedde yalabikako mu maaso g'akakiiko mu Senate ya America kavunaanyizibwa ku byokwerinda mu nsonga ez'enjawulo ze yali ayogerako ku ssemazinga wa Africa yakoona ku Ibrahim Traore ne gavumenti ye Burkina Faso ng'aga nti akakundi kakulembera akawamba obuyinza kagulika abantu nti kalwanirira bo naye nga buli kyabugagga bakyezza k'okukanywereza mu buyinza kakati abawagizi be ne beekunga ne batandika okwekalakasa mu kibuga Wagadugu n'awalala n'abamuwagira mu bibuga ebirala ku ssemazinga wa Africa nga bavumirira Abamerika nga babagamba nti lino si twale lyammwe Burkina Faso nsi yeetengeredde era eyiridde mba okwesalirawo ku byeyagala okukola kakati ekyo okigatta ku kyokutabukira Bufaransa jukira ye yegatta ku Chiani owe Niger ne Goita Assimi owe Mali Bufaransa ye yagafuga gabadde gatambulira mu nkwawa ne babeekutulako endagaano ez'enjawulo Bufaransa ze yabasayiningisa ng'ebawa obwetwaze zonna bagenze bazivaamu kati ekituufu kiri nti endagaano ezo nnyingi zaakumira amawanga ag'omubuyinike kati omuntu yenna agamba nti nzivaamu ng'abantu tebannamanya nakikiddako consequences basanyufu mu mutima psychologically kati bakyola nti kimuleetedde abavubuka bangi e Burkina Faso ne mawanga amalala mu West Africa ne wabweru wa Africa okumutunuulira ng'omuzirira ne bamuwa amannya ag'olusoosooto ekirala tunajjukira nga yakakwata obuyinza mu 2023 jjukira obuyinza abufuna 2022 gwako 2023 Putin ategeka olukuŋŋaana gaggadde olw'abakulembeze ba Africa ayita abakulembeze ab'enjawulo abasisinkana eyo boogera basaba Russia bweyinza okubayamba okwekulaakulanya yayawukana ku banne bonna naga nti nze saagala kuddamu koma wano Russia ng'ekituleese kusaba tuyina ettaka eddungi tuyina embeera y'obudde ennungi buli kyetaagisa tukiyina Africa okubeera ey'amaanyi tuyinza tutya okujja Russia nga mu bye tusaba mulimu n'okusaba emmere kakati bwe yafuuka n'amwatulira ekyo nakyo ne kyongera okumufuula owettutumu kati nkutegeezeza nti kaweefuba ono amuteekamu n'ensimbi ayina n'ekitongole kirambe Burkina Faso nga kikola ku bino eby'emitimbagano kati ekitongole ekyo ne kiyambibwako bakafulu mu pokopoko okuva Russia kuba jjukira bwe yeekutula ku Bufalansa kati ateetera ne Russia yamuweereza n'abasirikale abamuyambako okutendeka amagye ge saako n'okubeera mu bamu kwabo abamuyambako okumukuuma naddala mu kiseera kino ng'ali mu bulabe ekitaliko okubuusibwabuusibwa kubanga omuduumizi w'amagye ga America ku ssemazinga wa Africa watuukira okunokolayo bw'ati ng'ali mu Senate ya America ku mawanga gonna agali ku ssemazinga wa Africa otegera butegeezi nti oli mu bulabe so kakati yeetaaga banywanyi be okwongera okumuyambako okunyweza ebyokwerinda ebibye ng'omuntu ng'oggyeko n'ebyokwerinda ebyensi ye kakati naye omutimbagano n'agukozesa okwongera okuzimbya ekifaananyi kye awaka n'okwetooloola ensi era ebimu ku bye tulaba ku mutimbagano nti kwotisiza Ibrahim Traore sizize ziringa emabega eri nga Mugabe akyaliwo bwe twalabanga kwotise nti Mugabe ye yayogedde naye ng'ekyamazima bambi si Mugabe kati ne kwotise ezisinga obungi ze tulaba eza Traore ku mutimbagano sizize naye ziri mu biti bibiri kati mu kiseera kino kye tulina kye bayita disinformation ne misinformation disinformation ku mutimbagano waliwo abatambuza amawulire ag'obulimba mu bugenderevu okutuukiriza ebigendererwa byabwe by'obufuzi ne wabeerawo abagatambuza nga tebamanyi nti batambuza ga bulimba Martin Yosika n'ayiiya eggulire lye nga lya bulimba yayina ekigendererwa bw'alisindika Kazibwe n'akola retweet n'alyongerayo kati ye bambi Kazibwe tamanyi nti Martin yayina kyavuga kati ye era gye tulimu gwe mulembe gwe tulimu kati abantu bali mu biti bibiri ku Traore oyina abatambuza mu bugenderevu naye ate n'obeera n'abatambuza mu butamanya
nga bali excited kubanga oyina ennaku ezimu mbadde ndudde okwogera ku nsonga eno lwasonga nti waliwo oluusi lwolaba nga boogera nti Burkina Faso amabanja gonna yagamazeeyo ageebunaayira n'ogenda onoonye empapula ku lunaku olwo lwe baga nti yagamazeeyo enkulu mu Burkina Faso ku mitwe nga tewali lupapula lukyogerako ku lunaku olwo kati omulembe gwe tulimu nammwe abalya bye tubawa ffe nga bannamawulire nammwe olina okubeera abakalabakalaba abeegendereza okubeera omukalabakalaba nga kaana ka musota bwe twasomesa ebyamawulire tulina kye tuyita being media literate si buli kyolaba nti omira bumizi nawe weebuuzaako waliwo obuntu bwosobola okukola obutono nti baga kino kivudde Kenya kangene nkebere Daily Nation sita ekikoonyeeko ddala ensonga enkulu bweti eyinza obutagikoonako ku lunaku ng'olwo kati bino nabyo mwebiri biyitirivu ekyokulabirako nti General Langley bw'amwogerako ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokuna ne wabeerawo okwekalakasa Wagadugu mu Burkina Faso n'awalala kati obutambi obwo ne butambula ku mitimbagano nti ensi yonna mu Africa mu Europe naye obumu ku butambula ne bwogenda kati ku mutimbagano ogenda kusanko ne bannayuganda nga beekalakasa e Kampala naye simanyi gwoba mpuliriza oyina be walabako mu Kampala wano nga beekalakasa nga bagamba nti General Langley va ku Ibrahim Traoré ne ku mutimbagano kwe bulingwa bannayuganda obalaba bali mu kwegugunga bawagira Musa Traoré mulimu bannakenya ng'obalaba bali Nairobi oluvannyuma lwa 3 ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokuna omwaka omwezi oguwedde olabamu n'abali e Harare mu Zimbabwe ampuliriza okukkiriza nti osobola okubeera n'olukuŋŋaana gaggadde e Harare olwaleero oteekwa okuba nga olina ekizibu ku mutwe kubanga Kiwenga ne Munangangwa enfuga gye bafuze Zimbabwe omukono ogw'ekyuma gukubya kaga mu Robert Gabriel Mugabe nti ne opposition e Zimbabwe kumpi olwaleero teri emabega kaawo mwaka oguwedde mu okwongera amaanyi mu mukono ogw'ekyuma basazamu ebifu by'ababaka 15 aba opposition bakeera bukeezi nkya ne bagamba omuwandiisi w'ekibiina kyamu awandiise nga nti tubajjeeyo abasajja ne beerwanako ne saabawandiisi w'ekibiina nga nze sinawandikako bbaluwa kirako wa parliament bifo n'abirangirira nga byererera ne babironda ne babijjuza kakati bw'oba oyogera ku impunity n'obwannantagambwa akolwa obusanga Zimbabwe kati Zimbabwe olwaliwo okusuka omuguwa wakati wa Kiwenga omumyuka ne Munangangwa kuba Munangangwa yali agambye asiibudde omwaka oguwedde tajja kusaba kisanja kirala ne waliwo abaagala yeeyongereyo kyokka mu ZANU PF oyina abawagira Kiwenga generali oyo yavuneka Mugabe nga baagala asike kati ab'opposition balooza nti bayinza okukozesa omukisa gw'abaana okulwanagana okukomawo ne beerabira nti ZANU PF mu psychology waayo bw'efuna omulaba ali wabweru ebyayo ebyerabira era kyekyagwawo nti kasita baafuna abaagala okwekalakaasa ebya Kiwenga ne Munangangwa omwezi oguwedde ne babisiba ku mpagi ne balyoka bayoola buli ayina kyawandika ku mutimbagano nga kikwata ku kwagala okwegugunga era okwegugunga okwo tekwabaddewo omwezi oguwedde abantu kye baakola basigala busigazi mu mayumba gaabwe ebibuga nga Bulawayo Harare n'awalala ne bisigala nga byerere so kati ensi efaanana bw'eti olwaleero okulowooza nti waaliyo olukuŋŋaana nga luwagira Ibrahimu Traoré e Burkina Faso oteekwa okuba nga olina ekizibu so ki tulina okubeera media literate si buli kyolaba so ekyamazima waliwo byetayinza kubuusa maaso nti ayina byakoze ebimufudde owettutumu era ebiwadde ku bavubuka essuubi e Burkina Faso n'awalala kiba kyola nti ne ku ntandikwa y'omwaka guno ennaku z'omwezi nga 7 y'omu ku bakulembeze 21 aba Africa bagenda okwetaba mu kulayiza pulezidenti omuggya owa Ghana John Mahamad Dramani mu bakulembeze 21 yeyekka abantu gwe baakubira emizira n'enduulu ez'akaleekereeke yeyekka mu bakulembeze abagondeevu abaali awo naye nga byonna biva ku kifaananyi kiri ekifaananyi ekizze kizimbibwa kakati ayina enkyukakyuka zaakoze ezitandikirwako eziwadde abantu essuubi ekyokulabirako nti bw'ajja mu buyinza yasanga gwe yawamba yakongeza emisaala gy'abakozi ba gavumenti baminisita abaka palamenti n'abalala emisaala egyo gyonna n'agisala egy'abanna byabufuzi
n'ayongeza misaala gy'abakugu ba professionals kuba be bakola emirimu egirina okukyusa ensi bayagala okwongeramu amaanyi bakyusa ensi yagaana okuva ku ddaala ery'obwa kaputeni era n'ensaka afuna ya kaputeni jukira banne bawambye nawo mu kitundu ekyo ekya West Africa kati Dumbu ya Jeno yali Kano wegeno Asimi Goyita yali Kano kati naye Jeno ye myaka kati 3 kaputeni akyali ku ddaala ya kaputeni kati abawejjere bangi bamutunuulira nti aliwo mu kiti kyabwe kubanga ekyo ne Sankara kye yakola yagamba nti ebitiibwa si kye kigenda okubeera ekikulu gyali naga ngenda kusoosowaza abantu kati obuyagala batoyagala ekyo kirina abavuka abaali bagwamu essuubi ne baba tebanalabawo kintu kya muggundu okuga nti ono ateekwa okuba nga aliwo ku lwaffe abawejjere ekirala ensonga y'ebyobugagga eby'omu ttaka kumala ebbanga ddene olw'endagaano ezo ez'Abafalansa amakampuni g'Ebufalansa ne ku lukalu lw'Obulaaya gabadde gayigula ebyobugagga eby'omu ttaka si Burkina Faso yokka wabula mawanga mu kitundu ekyo naye abantu ne basigala nga beeyaguza nzijo kakati ebimu ku bye yakoze ekisooka kwe kuddira ebirombe ebinene ebibiri ebya zaabu n'abijja ku makampuni ago endagaano n'azisazaamu nebidda mikono gya gavumenti n'awera okuddamu okutwala zaabu ebweru nga tagattiddwako muwendo era n'atandikawo essunsuliro erigatta omuwendo ku zaabu kakati mu ekyo essuubi liri nti buli lwotwala ebweru ekintu nga tokigaseeko muwendo butono oli akigattako muwendo afunamu nnyo okusinga gwe eyamenyeka ekirala n'agenda ku balimi ba pamba n'abakolera kye bayita National Support Center for Artisanal Cotton Processing okubayambako okusunsula pamba n'agenda ku kisaawe ky'ennyonyi Ouagadougou Donsin Airport n'agitandika bupya okugizimba era esuubirwa kuggwa mwaka guno singa eba ewedde bulungi esuubirwa okusaabaza abantu abasoba mu kakadde omwaka ayagala gikozesa ku byabusuubuzi na byabulambuzi ebayambeko mu kkubo eryo mu kugizimba obuzimbi abantu abasoba mu 500 ne bafuna emirimu kati ekyo nakyo kiwa abantu essuubi n'agenda mu byobulimi ng'oggyeko ekyuma kiri ekigatta omutindo ku pamba n'agabazi tulakita ezisoba mu 400 n'enteekateeka endala ez'enjawulo mu byobulimi era n'azira n'obuyambi okuva mu IMF kubanga enkola eyo Asian Tigers mu G7 n'enkaaga baagikozesa ngaga nti obuyambi omwe bujjirako nnyo obukwakkulizo obutukuumidde emabega kati mugira muzireka tulabe bwetusobola okwekwanyakwanya muleme kutubinika mabanja mangi agatulemesezza okukulaakulana emyaka gino gyonna bwekyatufuna bwetwaze kati enteekateeka ezo mu bizibu bye byonna byalina ziwa ku ssuubi era ekitongole ekya African Futures and Innovation kyakola alipoota ku nteekateeka zino nga kiraga nti singa teziyingiramu buli ake obutera okubeera mu gavumenti z'abannamagye abazze ng'abanonozi enteekateeka zino ziyinza okuyamba ebyenfuna bya Burkina Faso okulinyira ku sipiidi y'ebitundu 8 ku buli 100 so kati bino nabyo bikoze kinene okuyamba okusitula ekifaananyi ekya Captain Ibrahim Traore ate waliwo ekirala kyesigamye nti ebyafaayo bye ne bijasituka ava mu bawejjere kitaawe yali Nansi omusajja nga maama we waawaka kati n'akulira mu mbeera ey'abantu ba bulijjo kati buli waabeera kyekifaananyi kyayongera okulaga abantu nti nze munnammwe bano ababadde wane Ouagadougou nga babafuga ebizibu byammwe tebabitegeera kati psychologically abantu batunuulira omuntu nga abakiikirira ne baba tebalina kye baafunyeemu kiba kyola nti abantu bakayana nnyo mawanga gaffe nga tetufunye waggwanga lyaffe kubeera vice president oba minister nga tetufunye wa ddiini yaffe ne bw'obanga bwe bamufuna tebalina kye bafunamu ne psychological abantu bamatira kakati y'okubeerawo bubeezi nga background efaanana bwetyo kiina abantu ab'enjawulo bekimatiza kinaffe tulinayo waffe okay kakati wateekwa okuba nga alina ebimusoomooza
kubanga weewuuza bino byonna byakola byasobodde okukola abikola n'abaani kuba yeetaaga abagwira okumuyambako soza ti Burkina Faso erina obusobozi erina abakugu abasobola okugeza okuzimba ebyo byogambye akolagana kusomozebwa kikwalina kakati okukolagana okusingesira asinze kuliteeka ku ggwanga erya Russia n'ekirala ekyokoppa modo omuli eye China nti ne mu kweggalira osobola okubaako byotereeza kuba China yasooka neyeggalira nga chairman Mao Zedong azze so osobola okubeera n'ebitandikirwako ebimu ku bino byakoze ku nsimbi entono ze balina zisobola okubaako bye zikola kakati olwo n'alyoka ayambibwako eggwanga erya Russia bw'ova ku ekyo ye ne banne bwe baava mu mukago ogwa ECOWAS ne bakolawo omukago ogwabwe ye eggwanga erya Mali n'eggwanga erya Niger kati mu kwegatta abasatu buli omu alina kyasobola okuwa munne kyatalina mu kiseera kino kati yembeera gyasazeewo okutandikirako kati ekyo kimwawula ku ddumbuyo w'Eguinea yadde yawamba naye yagaana okutambulira ku sipiidi y'abano era ye mu ECOWAS akyaliyo owe Gabon Nguema n'asalawo n'okutegeka okulonda akalwa kakagwa yakawangudde n'ebitundu ebisoba mu 9 ku buli 100 mu bbanga tono yasazeewo yategeka okulonda ave mu kufuga eggwanga eryo nga munnamagye era nowe Chad bw'ati bwe yakola ne kati yategeka okulonda n'akuwangula kati bano bo kiba kyekuumiddemu kyakubeera bannamagye era munywanyi we General Assimi Goïta Mali kati bamuwadde n'emyaka 5 nga tewali kulonda 5 abafuge nga munnamagye ate nga basobola n'okujongezaayo singa embeera eba tetebenkedde kati okusoomozebwa okusinga okusooka kuli bwe kuti nti olutalo lwagudde ku makampuni ga Bufalansa ne America bimuteeka mu bulabe kyekyo lwaki owulira gavumenti y'egamba nti yakasima tukettemu emirundi egisoba mu 20 kubanga ebyafaayo bya Bufalansa biri mu giraasi ku bakulembeze abagijemera mu kitundu ekyo kya West Africa naddala amawanga ge yafuuka tetera kutunula butunuzi kakati ekirala bw'olaba nga America General Langley yatuukanga mu nsonga enkulu z'alina okuggusa mu Senate ya America mu kakiiko akavunaanyizibwa ku byokwerinda ensonga ya Ibrahim Traore eri mu ddiiro okusoomooza gyali kati okusoomooza okwo kuleetawo obuzibu nti atuuka n'abeera mu kutya n'atya n'ebisiikirize bazungu kye bayita okubeera paranoid kati ekyo kikosa emirimu nti otuuka n'obanga na buli muntu omwekengera kati okwo kusoomooza kunene nnyo eri Ibrahim Traore nti kati yeeraliikirira n'ebisiikirize kakati ng'ate erimu ku mawanga gagamba ge bakozesa terimuli wala erya Ivory Coast era General Langley yabaddeko ne mu ggwanga eryo ebbanga siddene nnyo emabega kati okwo kusoomooza kunene nnyo gyali ekirala ensonga eyamuleeta esinga obukulu kulwanyisa butujju kubanga yensonga mukama we Damiba gye yakozesa okuvunika gavumenti ennonde yensonga Ibrahim Traore naye gye yakozesezza naye bukyangajja mu buyinza we twogerera kaakati bannalukalala batwala ebitundu 4 ku buli 100 ebyensi eya Burkina Faso kati abantu bajja kutuuka ekiseera bamubuuze nti naye mukulu bye watusuubiza nga biganye so oluusi ne bwe batayambiddwako beebweru nga naye bwe yasibuka munda n'asuula Damiba naye ekyo kisoboka bwe yajja ayina enteekateeka ez'enjawulo ze yabaga okulaba nga zimutuusa ku kugonjoola ekizibu kino ekyobutali butebenkevu ekyokulabirako yatondawo ekitongole kye yayita Special Rapid Intervention Brigade ng'obuvunaanyizibwa bwakyo kulwanyisa butujju n'akigattako abantu ba bulijjo yatondawo akabinja k'abantu ba bulijjo ke yatuuma Defense of the Homeland nga kalimu bannakyewa abasoba mu 500 era abamukolokota baga nti bangi ku babiri mu kabinja kano abamu awaliriza n'abawaliriza abateekayo mu buwazi ng'oli tayagala naye n'okakibwa okayingira kati kayambeko amagye mu kwongera okunyweza ebyokwerinda n'okulwanyisa abatujju wabula yadde bino byonna abikoze embeera ekyaganya mpuliriza nga bwenkunyonyodde nti oyogera ku bitundu ebisoba 4 ku buli 100
ebyensi kitundu kinene nnyo ekyokulabirako nti bwekyangajja ku nkomerero ya 2022 n'okutuusa olwaleero obulumbaganyo bwakakolebwa abatujju mu Burkina Faso busoba mu 3,000 kati bw'ogeraageranya mu myaka 2 egyali giyise nga tannajja okwo kulinnya mu butujju n'ebitundu 2 ku buli 100 so bw'aba yajja kukendeeza ate bulinnyi kubanga ng'oggyeko ebyabweru nabano basobola okuvuunika gavumenti kubanga ekimu ku bigendererwa byabwe be bayita abatujju kukwata gavumenti bateekewo enkola gye bakkiririzaamu ko bo tebaagala bya demokolasiya baagala bakolewo enkola nga Caliphate Abubakar Baghdadi gye yali atonzeewo eri Iraq, Syria n'ebitundu ebirala oluusi eyitibwa ISIL Islamic State in Iraq and the Levant oba Islamic State in Iraq and Syria so kati okona okusoomozebwa nti abantu nga bali abakulwanisa nga bali ku bitundu 4 ku buli 100 ng'osigaza 6 kitegeeza basobola n'okukuba busu nga tonalowooza ku Langley n'abalala okwo kusoomooza kw'amaanyi gyali ekirala abantu kati ababundabunda mu Burkina Faso bali miliyoni 3 miliyoni 3 ku nsi erina abantu miliyoni 24 ogwo muwendo gubeera munene era kusoomooza gyali ekirala mukaweefu boono gwaliko ow'okwenyweza omukono ogw'ekyuma ne gusukka kati omukono ogw'ekyuma bwe gusukka abantu abamu bayinza okutendewalirwa ekyokulabirako nti ng'enkulaakulana ziri ze twogeddeko azitandise waliwo abatali bamativu e Burkina Faso nti obwerufu tebuliimu kubanga ye ekigambo ky'etteeka tekikubaganyizibwako birowoozo so kakati abakiwakanyiza bangi basibiddwa ekyokulabirako Maachi 24 omwaka guno 2025 yasiba pulezidenti w'ekibiina ekigatta bannamawulire Wezuma Sanogo n'omumyuka we Bokari Yuwoba. In fact ndoza n'ekigambo okusiba nkozeseza kikyamu baawambibwa kuba mu kusooka b'enganda zaabwe baali tebamanyi na wajje bali naye ng'ekibakwasisa kubuuza bibuuzo ku nkola y'emirimu we twogerera emikutu gy'amawulire mingi egiva ebunaayira gyamala ddogobwa mu ggwanga erya Burkina Faso mu kiseera kyekimu ayina akabinja akakulirwa Lieutenant Aziz Pakmogoda onono yatwala ebyokwerinda bye era y'omu ku bavuka abamuyambako okuvuunika gavumenti mu 2022 kati ng'oggyeko okuba nti yakulira abamukuuma naye ate kanenyezebwa mu kwenyigira mu kubuzaawo n'okuwamba ababatakkaanya na Captain Ibrahim Traore era omu ku abo abakirozezaako ye Lieutenant Colonel Everard Somido mu gavumenti enkadde ya Damiba yali atwala ebyemirimu mu ggye ly'eggwanga erya Burkina Faso era yabuzibwawo ab'enganda ze tebamanyi wagyali naye nga kiteeberezebwa nti akabinja ako akakulirwa Aziz Pakmogoda ke kamubuzaawo kati era abalala abatali bamativu na nkola ye baga nti gavumenti ye erimu abantu nga tebagambwako. Welcome to Uganda, the Pearl of Africa. We are excited to host you in Uganda for the 2025 GABV meeting. My name is Fabian Kasi, the Managing Director of Centenary Bank, and it is our pleasure to host you in Uganda. Bienvenue, you are welcome. Hello, from Karamoja, Uganda. Matankatunga. I am Martha, a proud customer of Centenary Bank. And I'm happy to tell you that Centenary Bank has brought us services, banking services here, agent banking services here, the ATM here, and has financially empowered the communities in
the whole country in Uganda. Greetings from the breathtaking source of the River Nile here in Jinja. I am thrilled to welcome you to the heart of Uganda. This is not just a powerful rushing river. It's the origin of life. It sustains us. It's a symbol that defines the beauty of our great nation. And as a bank, we are working hard together with communities to build a sustainable and inclusive future. This is Uganda, where every moment can be an adventure. From the majestic Rwenzori Mountains to the captivating wildlife, Uganda offers once in a lifetime experience. So my friends, mark your calendar. The GABV meeting 2025 will be here in Uganda and you are all welcome. We look forward to the opportunities of sharing, the opportunities of engaging each other and getting to know how best we can bank on values. Welcome. Anoni Uganda, Masinje Rihika. Wajolu Uganda. Eyala Manyu Uganda. Welcome to Uganda. Yes, nti okumu kwemulugunya okuli manasi be Burkina Faso nenga bemulugunya mu kimpukumpuku kwe kubeera ne banatagambwako mu government kubanga mu byafaayo bya mwanga ga Africa eyo yebeera entandikwa y'okuva ku mulamu nti bangi batandika bulungi ne kasita batuuka ku ddaala eryo waba obuzibu basajja abo bakome nkuluma batandika bulungi naye kasita yefuula osaajefu n'abasajja abamukomya okuva mu America abeegatteko yafundikira abasibi mu kibiina ekya United Gold Coast Convention era gye byamalira tebyali birungi kakati ayina gavumenti eyina baminisita n'abalala naye obuyinza obwaddala tebuli eyo abo basinga kufuna biragiro ekyokulabirako ayina mutoowe Inusa Traore wa myaka 3 yazaalibwa 1994 mu butongole muwabuzi wa president era yakulira n'ekitongole eky'ebyempuliziganya era ekitongole ekyo kye kivunaanyizibwa ku pokopoko munda mu Burkina Faso ne wabweru wa Burkina Faso naye ng'oggyeko obuvunaanyizibwa obutongole kumpi alinga ye mumyuka w'omukulembeze w'eggwanga mu ggwanga lya Burkina Faso songa abantu bangi bamusonzeemu olunwa ku ngeri ekitongole kyakulira gye kitambuzaamu amawulire nga mangi ku go si matuufu kyo kyennyini kubanga ekimu ku kyokulabirako kyenja okukulaga nti ku mutimbagano oyina obutambi bw'osangayo nga bwogera ku kisaawe ekyawagaddogo nga kituufu yakitandika project y'amaanyi ekinyonyi kisaawe kino kyenjogeddeko nti singa kiba kiwedde nga bw'ateeseteese kijja kutambuza abantu abawera akakadde nga project nungi nnyo teriko kubuusaabuusa naye obutambi bwe batambuza wano nga bwa AI tebukwata ku kisaawe ekiri wali mu Wagadugu kyennyini nnyini kubanga era basoma propaganda bakimanyi nti ne propaganda erina okubeera omutuufu alina okubeera mu kibayita element of truth so ensonga nga weeri naye ne bagigaziya wali bwe mbadde njogera ku disinformation ne misinformation nyina kye nabuuse nti abatambuza amawulire ago babiti bibiri waliwo agatambuza n'obugenderevu okutuukiriza ebigendererwa bwe eby'obufuzi naye waliwo n'agatambuza n'obugenderevu nga ye si byabufuzi wabula byanfuna kati ng'ategedde nti olw'okuba ensi yonna eri ku Ibrahim Traore ekyamazima bw'omwogerako bakugoberera ku mutimbagano kati waliwo babaga nti eno bizinensi yaffe nze buli lwe mbaako byengeze ne nga nti Traore yabikoze Burkina Faso abagoberezi nfuna bayitirivu kati nzija kwekyokulabirako nti ku mukutu gwa TikTok siriyo ne buli lunaku bampeereza akatambi nga nabadde ku TikTok kubanga abantu bajja kati nga program eno bwetyo oli n'asalamu kasaze ekyomaaso n'akizza emabega olusi butereevu olusi n'atatawaana n'ekyo n'asalayo kasaze n'ateekako omutwe ng'omutwe tegukwatagana na biri mu katambi era waliwo ababumpeereza ne bagaa nti ebigambo by'olaba ku mutwe ne byenjogera awo olaba byebimu kakati naye oli aba akimanyi nti kazibu bwe ndaga nti yayogedde kino oli
ajja kumanyira eyo ng'amaze kuwuliriza katambi nti omutwe gwentaddeko si byayogedde nenze nga nfunye views nze maze okukola kati babiti bibiri oyina mbali abayambibwako abarasha ng'ekigendera kya kuzimba kifaananyi ekya Traore kuba kibakolera mu grand scheme of things eya Russia nga bayambibwako ne Inusa Traore awaka mu Burkina Faso nayo inayo n'abalala nga bali mu Europe kubanga ekyamaza mu Europe eyo inayo community y'abantu bangi ne mu North America nga gye bawangalira naye nga balina obukyayi bungi ku mawanga ago mwe bali olwo basosola olw'okubeera ba minorities kati mu saakoozi zaabwe amawulire ge batambuza era agakola oyina kubanga olaga nti waliwo movement yemegga abazungu buli lw'otambuza emboozi eyo oganja ku mutimbagano kati kisobola okukolera sente abantu bafuuse ba miliyoniya mu zidola mu zi euro mu business eyo kikiba kikulu nnyo eri gwe consumer gwabeera ku TikTok gwabeera ku YouTube gwabeera ku Facebook gwabeera ku Twitter nti goberera naye n'okwetegereza kikulu abazungu balina enjogera nti trust but verify okuverify nga tekikosa so kakati ekyo weekiri ku nsonga zino eza Captain Ibrahim Traore so mbadde ampuliriza nkutegeeza nti bannantagambwako mu gavumenti baleetedde bannansi abamu okweraliikirira wa ku nkomerero bino byonna gye binaggwera nti projects nene zirimu ensimbi ziwera ne bwe biba nga ebibuuzo tebikkirizibwa kubuuzibwa eyo esobola okubeera red flag nti mu maaso awo wayinza okubeerawo ekitali kituufu kakati ekyokulabirako nti oyina bakapiteeni oyina bakapiteeni abamuyambako mu kuvuunika gavumenti ya mukama we Damiba noyina n'abayambi be nga Lieutenant Colonel Ismail Douauri nobeera ne Captain Anderson Meda bano bayambi be bakulusegere naye amaanyi ge balina toleeta baminisita olinga bwolaba kati olutalo oluli e Kenya mu byobufuzi nti Ruto ayina musajja gwe bayita Faruku Kibet naye amaanyi g'ayina awane vice president y'ebiragiro ne baminisita era ekyo kimu ku kyatabulaga Kyaggwa namuga Kibet togenda kumpuulira byakukola nga bannonda ku tiketi yemu ne William Ruto kati Ibrahim Traore ng'alina abasajja bano ku lusegere Anderson Meda Captain Lieutenant Colonel Ismail Douauri tebakwatibwako omu Chief of Staff Captain Anderson Meda Chief of Staff ate Lieutenant Colonel Ismail Douauri ye muyambi w'ow'ekyama mu nsonga ez'ekyama naye amaanyi ge balina gabawala buwazi kati waliwo ne bakapiteeni abalala Captain Farouk Sogo Captain Jean Weah Captain Omar Yabre oye director wa NIS kitongole ekigese abo tebakwatibwako kakati kwe kumu kusoomozebwa kwalina mu kwagala okuleetawo enkyukakyuka ey'omuggondo mu ggwanga lya Burkina Faso nti okwegendeza kulina kuba kw'amaanyi kubanga ebyafaayo bya Burkina Faso si birungi nnyo nti omuntu gwategezaako okutambulira mu bigere bye Thomas Sankara abalabe be bakozesa mukwano gw'enfiira bulago Kampore ye yamwetira najja mu ntebe naye ngenda gye yagenda teyali nungi n'akamu okay edakika ziri 3 eziriise ku ssaawa 5 ez'enkya ya leero baluswata property 88.8 CBS FM